Mu myaka gy'ekyenda nga giggwako Abe Musinguzi yakola wano ekyafaayo mu kisaawe kya Kadongo Kamu we yategeka omupiira wakati w'abayimbi ba Kadongo Kamu bannakatemba nga basamba bannamawulire era omupiira guno gwali mu kisaawe gali kwoleka wali e Namboole mu Mandela National Stadium. Gwagenda okuggwa nga abayimbi ba Kadongo Kamu baguwangudde goolo 2-1. Kyemmanyi oli eyo weebuuza bayimbi ki aba Kadongo Kamu abaalabikira mu ttiimu eya ba Kadongo Kamu? Kale ku lunaku olwaleero ebyo bye tugenda okutegeera. Kale muntu wange gyebala egyo gyonna gy'otuusaako engalo, weebale kubeera nga ongoberera ku Facebook, TikTok ne ku YouTube. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga onfollowinga nga entakera. Nkugamba nti nyiga ku peesa erya subscribe then oteekeko notification nga buli kyenteekayo osobola okubeera nga okifuna, era nkusaba nti w'olaba link yonna genda ogigoberere. Kati ky'otategedde ng'omaze okulaba program olwo jangu ombuuze. Ndabye bangi nga akubuuza ekibuuzo naye nga kyabuuza kiryo. Waliwo ne mukwano gwange olunaku lw'eggulo yaŋŋambye omuyimbi Christopher Kiryowa Kayonjo nga amuyimbira bulungi naye nga simwogerako, ne ŋŋamba abantu naye nga omusajja yafa emyaka egiyise. Mbu alina oluyimba luno lwe yafulumizza olwa politics. Abafuzi mbadde simanyi nti bafulumya ennyimba naye ng'ekyo kyonna kiva ku muntu kuba nga tayagala kufuna mukisa kubeera nga ayiga. Kale muntu wange tuli ku mupiira ogwa mu kisaawe e Namboole, omupiira ogwategekebwa Abe Musinguzi oba Abitex. Omupiira guno gwaliwo mu mwaka gwa 1998 nga gwategekebwa Abitex wali mu kisaawe e Namboole. Omupiira gwasambibwa wakati wa bannabitone that's Katemba ne Kadongo Kamu nga basamba bannamawulire, era omupiira guno gwagenda okukomekerezebwa nga abayimbi ba Kadongo Kamu baguwangudde goolo 2-1. Lord Fred Sebata ye yali mu goolo, olwo Mathias Mulumba Walukaga Duke Kibabu Meya Kyengera Town Council nga yatebye goolo ey'obuwanguzi. Nategeddeko nti kati agenda Busiro East agenda kubeera nga yeesimbawo ku bwa Member of Parliament. Kale bantu bange okulamula kuli gye muli, naye ffe tubamuweereza omusajja agezezzaako okubanga atereeza Kyengera. Weekwa bwabe ebitateredde kyenkakasa obulungi nti ensi tosobola kubeera perfect, naye at least tutwala buno obutono ne butuyambako. Kale abantu b'Ekyengera omuntu waffe wuuyo tumuweereza. Kale omupiira katuddeyo ku mupiira gwaffe ogwali mu kisaawe e Namboole. Kale no bwe gutyo abayimbi ba Kadongo Kamu ab'enjawulo beekuŋŋaanya ne beekolamu omulimo ne beeteekateeka ne baba nga bagenda okubeera nga basamba omupiira guno. Omupiira benzijukira obulungi Lord Fred Sebata yajja mu kitundu ekyokubiri, oyo nga yaddira omugenzi Ofono John Ofono ye Munnayuganda eyali asinga obuwanvu, era John Ofono yali musajja mudaama ng'avaali mu district y'e Tororo. John Ofono wemba serabidde yafa mu 1999, yafa around 1999 naye nga ye Munnayuganda eyali asinga obuwanvu, era ono yayingira mu bannakatemba okubeera nga agezaako okubeera nga asanyusa olwa height, era ku zi promotions ez'enjawulo yali musaale nnyo nga atambula n'abo abaali balanga. Kale bw'atyo omugenzi John Ofono ye yasooka mu ggoolo. Kati mu kitundu ekyokubiri ekyali kitandika Lord Fred Sebata n'ayingira mu ggoolo. Lord Fred Sebata ku mulundi ogwo yambala yali kyenvu, stockings zaali njeru then n'engato zaali nzirugavu. Olwo taata w'abayimbi Matiya Luyima Omugave ye yali mu track suit eyali eya bbulu n'engato zaali nzirugavu. Kati olwo abasigaddewo abalala aba ttiimu y'abayimbi yo bayambala bbulu nga mulimu ne red. Kale weebatyo nga wemulaba weebatyo webayambala, naye nga muntu wange nkugamba nti gwe eyeetaaga ekitabo kya Muzeeyi Magala
Mzee Magala abaganda abasukulumo mu myaka 24 osobola okifuna ku reception ya Radio Simba oba sekyo osobola okisanga ewange. Ekitabo ekyo kiri ku mitwalo 10 eze Uganda, mitwalo 10 nga weefunira ekitabo. Kale tofaayo awo wona wooli ekitabo kisobola okutuukako naye mubeera mu delivery charges. Gwe oteeka sente zo ku ssimu then ekitabo nondagirira wekiba kikusanga. Kati namwe abali overseas namwe nabategeddeko nti Mzee Magala ne mukulu Kidomole bali mu nteekateeka okulaba butya ekitabo ekyo wekisobola okubanga kibatuukako. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. New Subs Fashions abo be bamu ku batuteeka mu ssente basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park isa Wilson 1 Health Link Pharmacy, then Health Link Pharmacy wekoma yambuka amadaala ago edduuka erisooka ku mukono gwo ogwa ddyo oba right yeyo New Subs Fashions. Omukyala abeera Hajati Namatovu Fatuma wali okubeera nga akuweereza. Hajati, omupiira guno wagulabako ogwa
banakadongo kamo ne banakatemba nga basamba bannamawulire. Kyemmanyi y'omu ku bawagizi bakadongo kamo abawagizi bakadongo kamo nategeerako nti no yayagalako munnaye n'ebintu bino ebyokuyimba naye nga music industry akitegeera kubanga agigoberedde okumala akaseera. Twina Ama's Closet for tops and more abo basangibwa ku Ham Shopping Grounds Broco D wetandikira ng'ova ku Jesco Beauty Center then Broco D wetandikira yambuka amadaala kati woba omalako amadaala edduuka ly'otunulamu yeyo Ama's Closet for tops and more. Omuzirangabi Nalubega Brenda wali okubeera nga akuweereza ebyambalo by'abakyala abaliko ensangi zino. Kale genda osobole okubeera nga weefunira ku byambalo ebyenjawulo okuva ku Ama's Closet for tops and more. Kale bantu bange ti wewerekereza n'ogenda n'owagira abantu abo ekyamazima obongaseeko nnyo. Tulina B is a hotel and bar abo basangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Kale osobola okugenda ko mu kifo ekyo n'okyusaamu ku bulamu okuva awo w'oli. Waliwo ebyenywa ebyokulya n'ebyensula birungi. Omuziki weeguli ayagala okutegeka birthday parties biki graduation nawe osobola ogendawo akafo kalungi. B is bakugamba nti oyo only comfortable ng'oli nabo. Tulina Kikaya College and Vocational School abo basangibwa mu kibuga ku kyalo Kikaya wali ebulenga ku 7 olwo ng'oyolekera Emityana. Genda otwaleyo omwana badde ne boarding arts ne sciences ku vocational buli course gyeri ekyenjawulo nti IT bamutaddeko nnyo esira. Kati omwana owa secondary ayina olunaku lwagenda ku vocational n'abanga afunayo course gy'ateeka mu mutwe. Kitegeeza nti wanaaviira ku Kikaya College ajja kubanga ayina kyagasse mu bwongo bwe ekyasobola okubanga akola emirimu. Mwami Mubiru Charles nkutumiddeko nnyo munange webale kubeera nga oweereza omwana osomesa omwana w'eggwanga. Nange Muzungu David webale nnyo kunjagala. Bangi kyemmanyi muli mulina business osobola okujja ne tuteesa ne tulaba nga tuyisaawo akalanga ako. Ensi eno gyeraga eri ku .com gwe atategedde intaneti oba olyawo ogenda kumenyeka nnyo. Kana akalango owogenda ku TV oba radio station okakuyisizaawo sooka ogezeeko ojja kutegeera nti Muzungu David ndowooza ye muntu omutuufu okubanga tukola naye. Kali very expensive ate nga tekaweza na seconds 15. Tulina St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ne tubeera ne Twinex International abo bali Bulaga ku lw'Emityana then ne Plan B Records abo bakwata nnyimba. Kati gwe eyetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu osobola okunsanga wano eKasubi ku basooka kwa Vla Stage. Osobola okunsanga eKasubi ku basooka kwa Vla Stage. Oluyimba weweesitula n'ojja nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa ebivulumaziika documentaries n'ebirala osobola obisangawo. Nsaba gwe ajja ku WhatsApp tuukira ku nsonga hayi ezo siziddamu. Njagala ojjenga omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Omanyi social media etufudde ebintuntu. Omuntu kyetwandibadde nga tusobola okukola nekitufuula omuntu omugunjufu ate tetubikola. Oli akuweereza hayi naye nga tamanyi nabutya hayi we bagiddamu. Kale katuddeyo ku omupiira gwaffe ogwa byensagula gwe nkusaagulidde nkugambye gwaliwo 1998 gwali wali mu kisagali kwoleka Enambole mu Mandela National Stadium. Omupiira gwategekebwa Abitex oba Abe Musinguzi. Omupiira wegwaggwa olw'endongo ne Sindogoma. Abawagizi n'abakyala b'abayimbi ba kadongo kamu baali basaale nnyo mu kubeera nga bakuba enduulu ey'oluleekereke ezza mu basambi baabwe amaanyi abamu baali bawagira n'ababbaabwe. Kale bwe gutyo omupiira bwe gwaggwa nga Mathias Mulumba Walukaga ateebye goal ey'okubiri. Lord Fred Sebata yakaza gloves
n'abanga atuwa essanyu. Kale tugenda kulaba abamu ku abo abaali mu ttiimu ey'abo abaasamba omupiira guno, naye nga nkugambye nti omugenzi John Ofono ye yasooka mu ggoolo. Olwo mu kitundu ekyokubiri nga kitandika, Lord Fred Sebata najja n'amaaliriza z'okukwata ggoolo. Kale tugenda kulaba abamu ku abo abaali mu ttiimu eno. Kati nsaba weekalirise bulungi ekifaananyi kino. Eyo ye ttiimu oba eyo ye yali line up ey'abasambi abatusambira ffe ab'akadongo kamu. Kale nkusaba nti weetegereze bulungi. Tugenda kubeera nga tutandikira ku abo abatudde. Kati abatudde tulinako Lord Fred Sebata, yoyo gwolaba goalkeeper. Tulinako mukadde waffe taata w'abayimbi omugave Matia Lwima. Tulina omukunja Safi Maanyi Ganjegere Prince Jopo Kafeero, oyo yafa 2007 ennaku z'omwezi nga 17 ogwokutaano, ne tumuteeka wali Masaba. Then tulina Matthias Walukaga, Meya Kyengera Town Council. Nkugambye nti ab'Ebisiro omukulu oyo ajja. Kati awo tulina Malaba Kizito ne Devo Bazanye. Abo bebo abali ku front abatudde. Kati tulina baganda baffe abalala abayimiridde era nga nabo bali mu ttiimu eno ttiimu ey'abayimbi ab'akadongo kamu abaasamba omupiira guno. Kale weetegereze bulungi abayimiridde be baani. Abayimiridde tulina Bwetere, kati tulina Wire Mulwana Mukaabya, netubeera ne Thomas Batenda Serunjoji, oyo muto wa Salongo Hamani Semakula basudde era naye omujjukira mu kibiina kya Kabuladda. Alina ennyimba ez'enjawulo era namwe abagenda ogenda e Bubondo ku lunaku olwokubiri mugenda mulaba nga asanyusa. Then kwaliko Fred Mbalire Kateteyi. Fred Mbalire Kateteyi yafa 2004, yaziikibwa wali Nakibizi. Then netubeera n'omusumba Mamuli Katumba, ondooza momulaba omusumba Mamuli Katumba era naye yaguzannya. Netubeera ne muzeeyi wa Kazi Amiri Sengendo eyali owa Serubwatuka Gita Singaazi ne Tom Mugalu, bebo abayimiridde. Kati eyo ye ttiimu yaffe ey'abayimbi b'akadongo kamu. Kale bantu bange, ngenda kwerekerezanga nkole ebintu bino, naye munansanyusa nga mulaba programs zino ne mujja ne mungulako ennyimba. Oli ajja mu inbox mbu muzungu oluyimba luno baluyita batya. Bannaye n'ogenda mu ddwaliro ng'oli muyi, oliko kikuba mukono, bamaaliriza nga bakusoose kusaba ssente za kugira kukukebera. Nange netugenda eri mu church n'osinkana omusumba, consultation ebeerawo, n'oba ogenza eri waffe mu bajjajja era nabo. Kati nze muzungu David lwaki era ezo message abasinga bakimanyi. Ngamba nti oluyimba luno lunfunire oba olulina, naye nga nkugambye nti oluyimba nduteerako nusu 5, tandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp, luteerako nusu 10, tandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Mwami Dirisa Zintani, ogamba otya munnange? Kansuubire nti oli bulungi. Mukyala Jalia Zawede, omupiira guno wagulabako oba wali oyolekedde Bunaayira? Maria Zaku anti mwa abali mu katemba kino kyali kitya? Waliwo muzeeyi Magala muzeeyi Magala gwaliwo ennaku z'omwezi nga mmeka? Okay, kale bantu bange, nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst, mbasaba nti mungoberere ne mu programu zange endala. Mubeere bulungi, mweraba. Amaz Closet, ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records